jail breaker. Alinateke. Fili mwechari gwe bazotoloka talinamu wadde kateke. Gwe bazotolosa talinamu wadde kateke. Mutwala wo musibe. Obuuza ngani? Owundo Brian jayo muzanyi ne batabula yensoke ekuva mbumara films natenga bulijjo kati soke tandike no bufunze ekyali tandikwa Bumara Films bakutusaka entandikwa ekyatandika butandise era nga tugende maaso efilimu by Busura Raphael etandise kakatandikira mukomera waligo Fahadi mukusikurini kwali akomyewo Yasini Lubowa ne abegaseko ekyali ntandikwa tulina Akram Omeru bano bonna tubajjukira mbukalabanda b'ekyagwe Maria Chantal nga ne muzanyi wa filimu eno etandika tugende maaso Isima Kyeyune Owundo Brian ekyali ntandikwa kakati mukomere gye tutandikidde muzeeyi gwe tulengedde nga musajja atu yena alabika awuniikiridde era nga tamanyi ki kyalina kukola okulabika yeetaasa embeera bw'etyo naye ate ogenda okwetegereza obulungi ennyo nga waliwo enteesaganya ezigenda maaso tugenda maaso kakati waliwo omusibe ali mu kkomera lino mu kaduukulu bagamba omusibe we bamwetaaga akulira abakuumi agamba oba osaaga waliwo abasibe abatateebwa omusajja bamusiba emyaka 2 akebaka ye 5 ate ng'ogamba tumute sigenda kukuyamba ekyo yera omukuumi w'ekkomera omukulu yalemerawo afazaali akuuka eddinnya eddala naye nga takuwadde musibe ekyali tandikwa era maaso tujja munona ebyo byoliko batandise okwagala okugulirira lwaki omusibe oli ali mukomera yandibadde ateebwa bamwagala ateebwe musibe eki Sejjusa ekyatandika butandisi nagambye okuva mu Bumara Films jukira nawe kitwakuyamba ku kyalo omwami ono agenda okulayika adi atuuka mu mbeera yokwata ku mundu alina gye yayita omanyi waliwo omuntu ajja okwewolako nakujjukiza oganya okumpola olusanvu olwo nga wannuma akakaaga luli weerabidde kino tekijja sasulwa bbanja kakali bamujjukiza n'agamba apaana omusibe tetujja kumuta ne bw'apa tetukkiriza yaganirawo afande wa jeera asikali kwa jeera ekyali ntandikwera nga tugenda maaso eno gyotasande kusubwa nkoze ntya omusibe ono anaba tannafuluma teri kijja kutuka firimu bagiyita Sejjusa Luzira gyetandise Sejjusa Luzira kati omusibe ayogerwako Sejjusa gwe baagala ye muzeeyi ono Lubowa Yasini Original Names ekyali ntandikwa nga bw'omanyi munange byabasibe bakusiba weka naye ate otuuka okwagala ovaayo nga toyinza kuleka nti obaako omusibe muno gw'olekayo kali muzeeyi ono mukomera mwali ebbanga lyamaze ery'emyaka 5 alina abavubuka bambi be yajja alabika okuba niyasinkana omuvubuka ono kyategeddeko nti muzeeyi yandipasuka essaawa yonna ne bamuggyawo n'ateebwa naye muzeeyi amuga tofaayo bwe naaba ŋŋenze nja kuleka nti njiiya oba oliawo abananzijja mu nkomera naye bakuggyeyo era ziba teziri buso genda okulengerayo muzeeyi ateereddwa engoye ziba zizo naye woba oyingira ozireka ku mulyango kati atandise okimba bamusiba gy'obeera yazza nabo omusango tunulira omuvubuka myaka gyo gitukuuma nze stupid ayagala kuvuma naye nga atambula akimba alinga atava munda ebyekkomera ng'otuuse mu lujja weekazanga ava mu ofiisi kyava asiibula naye ng'amusuubizza bwe nkwate kubo nenva wano naawe nja kuleka ninkulwanako ye muzeeyi ateereddwa ekkomera kindu kizibu nnyo kyobola abasinga bagamba magombe ga ku nsi sitole by Busura Raphael era nga ye script rayita Maria Chantal Welafare
Ekyatandika butandise era nga tugenda maaso. Kasimu Sajja B, location is manager. Intandikwa Sekatawa Siraje, director of photography. Intandikwa filimu egenda maaso. Busula la failo ne Sekatawa Siraje ba editor ba filimu eno engeri gyetandika tugenda giraba. Sekatawa Siraje yakoze ku special effects ne sound. Songa yataddemu ensimbi ye Busula la failo. Tugenda maaso. Busula la failo ye director ekifaananyi. Atenga nagambye marketed and displayed by Mash Enterprises. Iranga bannaffe bana ba Mash osobola bakwira ku simu namba 0758 522111. Kati ogenda okudda ku komera muzayinga yakafuluma ekkomera lino tekyatwala nnaku nnyingi nga waliwo abakomyewo baŋŋambye enkuwezo li wano ogaana olaba ŋŋambye amazika 2 ate ompaako 1 2 kwata eddala omululwande zino zabaddeko ku ndagaano omusajja gye yaŋŋambye kati kumbe omukuumi w'ekkomera bamuguliridde ku ssaawa zino abe ng'avuddewo ogenda okweregereza ye muvubuka oli muzeyi gwe yagamba nti gwe totya nze nja kunona yita wano mubiru akura morigino ne muzi Owundo Brian yamuje tuli kuba sitaba filimu ebyekomera nga bw'obimanyi okutoloka kubaawo naye tekiba kyangu omusajja ayinza okugamba nja kukutolosa nga musirikale naye esasa ali kuba mu kagere n'akwetondera oluvannyuma kati filimu yino abakuumi basazeeko mwe mwagala ki Owundo Brian the jailbreaker alina teke filimu ekyali ntandikwa filimu ekyali gwe bazotoloka talinaamu wadde kateke gwe bazotolosa talinaamu wadde kateke mutwalawo omusibe obuuza ngani Owundo Brian jayo muzanyo ne batabula nasumulula kumbe ge bazotolosa olengerera eri singa mutolosa abafunyemu ebitego yanguwa tugende enkoleka Halo ne bana abagobisi babi labagwe baddusa njakugira jangu ndage wetuyita Owundo Brian yatolosa omusibe totwala musibe asikali kwejera tolina gyolaga omusibe bamutwala one mmwe bagitulisiza mu Cuba mwagala ki kumbe tebinagwa toyina gyotwala musibe bakumi bakomera bamuganye otwala omusibe ogana twala omusibe njamutwala totwala musibe tugenda maaso ekyali ntandikwa Brian Owundo filimu yino ekyali ntandikwa sejusa sejusa ruzira teyejusayo wapana kimbia walikuwa anasema kindu gani? Alikuwa anasema kindu gani hapo? Sasa uone anasema kindu gani? Jumping side kick. Kakati masinale. Guno mulimu nagusabye ngusobola asitukanga robot nalumba. Owundo Brian movie. Filimu yino. Movie. Backtouch. Teri muzanyo. Kumbo nalengerera eno. Gwe batolosa, mutolosa buli wagunda. Alaba abakunobu. Omanya kutolosa buli wagunda abakunobu. Naye kutolo eyo. Gwe. Haje. Alaka. Filimu egenda maaso. Twagala tumenye ludaje bigwera.
ogenda okwetegereza embeera yo yengedde okutaama firimu ekyatandika butandisi kyekyaddirira so tuddeko erudda ku kyalo ekimu nga bw'omanya ebyalo bibeerako ensuusuuti zaakwo bano ennaku zino baneyalanga zitukuba ate abasajja lwe zibakuba naffe zitusimula omanye ebyabakyala baami kubakolerera kati lwabanga talina mwami amulabirira kiba kibi kati ngonambuuza olugambo waluwulidde kweni lugambo ki kweni tomanyi nti taawe yavudde tombulira naawe kumbe waliwo olugambo lwatambudde ku kyalo mbu taata waabwe yateereddwa oli taata we mutono yamuzaalira ddala kati nkoza byogamba muzeeyi yakomyewo gwe mufo kyosanyuka onyiiga bunyinzi weesungusula gwomanyi kaisanze gambye batulogene gwomanyi oli nga yeeyongerayo ndagambye eno yeevudde mu Bumara Films ate nga mwena abeetaga ku byokuzanya sinema okubira ku director Bumara ku simu namba 0758505655 kaakati okuddako ewa Owundo Brian nze omulimu ogwange guwedde sooka olindeko togira ffe tuli beerye manga tetwagala bagundi mwe mugenda gyolaga jajoja ono ge batolosezza amutolosezza yamaze omutolosa naye mu kumutolosa amugambye ndikuba ku namba y'essimu eyo kubanga yaŋŋambye okutolosa alina kyakwetaaza ebisigadde gwono bibuuza efirimu egenda maaso katuddako erudda buno bwe butaka obwa Sejjusa Sejjusa ebaamuteruzira naye nga Sejjusa baali bamusiba emyaka 2 yali yakakolako emyaka 5 ne wabayo wooda eva waggulu wooda from above ne bagamba mute lwaki Sejjusa yalagirwa okumuta kubanga omuntana aba yetalina kyamanyi ku nsi tugenda maaso kadi muze ali mukukuluma omuntu eyakuteeka eruzira aba mubi nnyo n'okusinga ali emagombe akussa aba asinga sibane abantu nga beeyisa bubi kati mulamu ki ekyakusibya muganda woono Sejjusa muganda woono ntalume muzeeyi ntalume katuba tuli awo nga muwala wa Sejjusa zze baali bamusalidde emyaka 2 bamusibako 5 kadi saren taata gyendi oli otya ogenda okulengera ye tebamubuuziza Sejjusa ebi omwana nadde eri ono si ye mwana gwenzaala yoyo kasite ennaku zino ali nekidomoole ono yafuuka dde omuwala omukulu omuwala teyabuuza kitaawe amuzaalira ddala yabuuzaako taata woono omuto ye neyeeyongerayo ne maama owa esooka ojje mwana wange maama ye ng'amuyita yembaba zizubeda oligino nemuzizubezube kakati nga yeesungusula omanyi abaana bowala entegera yaabwe eba yakasengejja oyinza otya ogenda nga tobuuza kitaawo oli otya seebo kumbe ne muzeeyi naye wantondo olaba bwambuulizeyo kati emboozi kyeyo byaliko ebyo tulinga abayombye dda abaana mubakuziza mutya nengenda mukomera ne bansiba omwana n'atamanya nakumanya ono naye teyeemoola n'atambulirawo olaba omwana bw'ateeguya kati bye bikirwana bwonoonese myaka egyo najje malize mukomera mwana muzeeyi ekisooka tayogera kituufu kyamusibya bamugaa kikyazaali ddiiru omanyi ddiiru kwe kulengera akagaali ka mulirwana n'okabalamu essente webakusimula engwala eba tefuuse ddiiru libakomera kadi muzeeyi yasibira mu jjeera egenda maaso lwaki muwala wa muzeeyi yamukyawo bwenkanidde awo era bwazze abuuzizaako kitaawe omuto muganda wa kitaawe ye taata wamuzaala n'amuleka katuba tuli awo negwe naawe ebintu byokiki lwaki buli kaseera buli bigambo bino nkigamba oteeka mu ttaka lyokka aba byakulumira bulumizi nze nagamba munnange nana tamanyi nti wano ku kitundu nti oli ku kawala kamukama ki teri atakimanyi wano ku kitundu kaakati lubambyo bamukoowakowadde lubambyo toddamu kuŋŋamba bintu ebyo musimanyo nakyeyagala okuŋŋamba kuba lubambyo ebintu byo twala eri naawe kati kino bwe nkigamba kikusiiwa tombulira ojja kundwaza kasikonda ne naawe laba lubambyo naawe leka kumbe buli wayogera ekigambo ekyo n'omwala asindukirirwa emmeeme ye Maria Chantel Ligino Nemuzi
kadi Lubambyo kye yakola nga mugamba manye ennaku zino nkola Waluna asasulirawo bagenda kunsasula wanakusasula ng'ompita nange I'll be there for you gwe kino kankulinda omwezi gugwekoko Lubambyo egenda maaso nja kufuna kakatuddeko afande wajera lwaki omusibe abadde abendesejusa mu kaduukulu atolose kakati afande ekintu ekyasinga omutabulira ddala Sejusa abadde alina omusibe gwe bamusiba naye wonda zazze ne bagala Sejusa ateebwe ekyo teyakiganye naye ate omusibe abadde abeera ne Sejusa naye najja alabika okuba ndi atolose ekintu ekyo kinaaba kyabwenkanya waliwo ekigenda mu maaso kikijja efirimu yiino kadi mola wa muzeeyi ng'ajja ngamba gikyajinga ate jjule bulungi esimu bagikyajingira mu Stenson mukyala alina kyaje ali omu muzeeyi wuuno kano ka Brenda ye taata Brenda mwana muto mwala wonna akulidde ddala baluganda anakankato muze kati oli owano omwana wange omulowoozezaako ki kubanga naye ndaba muwala wo Flavia ate naye akuze naye ennaku zino yafunayo munne mulemu wone babeera bonna omwana yagamba alina okuba afuna omulenzi naye neŋŋamba okuze si kibi bwe mutegeeragane sooka olindeko omwana wange mwana wo bamugira awo alina gy'ali ate simanyi biki afunye obwana ali njagala nkutegeere mwana owange kakati okimanyi nti omwana wange abawo salawo buli era ekintu kyonna ky'oba osazeewo omwana babe nga bamuwasa naye ani yamuwasa kati sooka ompa omugabo kiki aleese eggulire owaŋŋambye omwana bamuwasa ani ye yamuwasa zuguli sukaali kati tebakuwa sukaali ebintu biba byakusiima era zuguli muzeeyi afunyemu etango omwana batwala mutwale n'otunula butunuzi otyo ayagala enjawulo kabe kasinga bye bamuviirako emitaano omulaba bw'atunula nga yo mwana ekintu beyanjule mu butongole anze ndagamba munaye omwana akuze abonaabo neŋŋamba lwaki ate omwana amulemerako bw'aba ng'afunye mwana munne neŋŋamba ekiba kibe mwana abe ng'alaba mwana munne owulidde baliwo era awo woova ku mupera gwono namwandu gundi ono wano tobanga wampitamu bulaza ayinza waba akuwa omugabo bulaza bwobanga tuteeketeeke omuntu amutwale mu butongole ekyo muzeeyi agamba balina kizza emabega bakiteeke mu livansi tajja kutwala mwana ati agende aminyole nga ffe tuli awo tuviiremu awo kati mwala wa muzeeyi gwe boogerako yono omwana atayagalira ddala kitaawe katuba tuli awo Maria Chantal original names efirimu egenda maaso oyo nennaku emukwata naye ku kye yakuta omuwala ono kiki waliwo eyafudde nakuza taata kuva mukomera kino kisejjusa wulira bw'ayita kitaawe amuyita kisejjusa kadi omuwala yejjusa lwaki kitaawe bamusibisa byayise manyi zanze sikimanyi tikitange ono amunenyako ekyokuyita kitaawe bw'atyo kuba muzadde aba muzadde nanti omwana we wandibadde musanyufu kitaawe bamutadde waliwo okuba nti kitaawe yateereddwa okuva mu kkomera ne baba nga bayimbudde bizibu kuzakomyewo okunyononera obulamu kati tamanyi lwaki kitaawe munsi yago simanyi lwaki oba tebamusibidde ddala n'abeereyo n'afiirayo na bufiizi omuntu nno okusabira ofiire mu kkomera omanya oba yamukola ki tegedde tugenda maaso nagambye kutuusibwako bannaffe aba Mash Enterprises era osobola okulabika ndi okuba ku ssimu eyo 0758 522111 oba okubira ku Director Busuulwa simu namba 0758 505655 efirimu eno egenda maaso era nga bakutuusako obukalabanda bw'ekyagwe n'efirimu endala nnyingi tukyagenda maaso
omwana yanyiiza kitaawe okubani yateereddwa kati muzeeyi wuuno owa ndaba mpwanyi zaseetuka eno abantu baseetula mpwanyi kati wuuno ali mukusiba empwanyi ziseetuko kamala nkubuulire Sejjusa watunda olinga owaggulira ekyalo oyatunda oli yatunda kaakati Sejjusa aba kyetegereza engeri ekyalo kino gye kiri empwanyi aseetulaseetula ddala agenda okgenda mu kibuga n'otuuka okukola amanyangeri bamusiba ettaka lye yali yalitunda ku kyalo kati muganda walinga amwejjukiza okimenye ettaka kasita watunda buli omu atunda wano kumbe Sejjusa abadde anoonya alabe baaliwo akapapa atundibwa ogambe ambadde mmanyi natunda yeeke zange zaali oba abiri oba meka kuba kati naye natunda ku ntono Sejjusa tewatunda yeeka zonna Sejjusa ensi amukubye emiggo anoonya baaba bandi mukulu wange baba banzirizeeko kuba ettaka lino nalaba nga natunda bubi ng'ate baalisiba sengenge ettaka baalisiba sengenge ate ogamba mbu simanyi wagira bubi gwe ddaawo tunakiraba ayagala kumanya ngeri bantu nabo balimba babiseera biri ttaka naddumu laddondolo ttaka lino nina okweddizaako kye neddizaako Sejjusa atandise otunuulira obulala ettaka olwamutwadde okuva mu komera yasibira mu kyalo kati tuba tulio nga lw'omutambuze mujeebale baaba abantu baba n'ebizibu onefa adi waligo oligine nemuzi mutambuze omanyi weegenderezanga nnyo omuntu ku kyala wanvu y'emboozi abantu bazimba eri mu nsozi ono yeewunya mbu engeri ekyalo kino gye kikulaakulanye waliwo omuntu ayingira ku kyalo omutuufu ng'akutta enkumbi n'omanya nti yazze kulima ono yayingidde n'amataayi omanyi buli omu mu bikolwa bye neneeyisaaye mu bikolwa omwo mw'omulengerera abagabi basinga obungi ekizibu ekiweeyo mukama wange yagano egenda maaso ekyalo kino kiriko abantu abatandise okulabikako kasita Sejjusa yavudde mu kkomera kati tuba tuli awo nga waliwo azze n'ebiwandiiko ono azze n'ebiwandiiko ayina gwabiwa kyava mwetegereza efirimu ekyatandika butandise ze kasitambikuwali soka olinde ekintu bagamba oyanguye oli awo oli eno weebase tumanyi oba bebakuta mukomera oba oluzi ekyakuteesa kudde eno kwebaka kati ate ono omuwala alinga atandise okuyomba alayika alina gyava era tafaanana kyalo kubanga n'entunula yesi y'abalimi bagamba okula ebintu oli wano otandise kunyimiriza musanja onankwasa dduka ekibabu tunuulira ebintu bikolebwako naye lwakuba munange n'engeri gye ntandikamu ebintu bino si byangu zimumanyi kaakati no Sejjusa okumutugira gwe n'odebe oleeta obuzibu bajja kuzza mu kadukulu akanyiganga tampeko gwe onoomanya gwe kwata wano gwe kyoba olina okumanya ensonga nzikolako Sejjusa okumujja mu kkomera waliwo ekigendererwa ekyaliwo era okumuzza ku kyalo gye baamuzza ng'alina okulabika ndi agenda maaso abe ng'amaliriza ebintu ebimu kati ono abadde azze mujjukiza ensonga ezo zirina okuleka nizikolebwako kati ate empapula z'abadde aleese daba waziddiza omuwala ndamugaa gwe tofa ebintu mbikolako bantu babi kubanga egenda maaso sisuubira nti mulimu kati ate waliwo yayingidde ekyalo ye ng'awaana buli aliko abantu nga balimye bannange abantu nga balima abantu nga bazimbye mayumba abantu bagoba ennyumba zemmuli kuno ku kyalo bagoba lwakubeera atunula ng'omuguzi ne wano ettaka tebatunda mulimu bannakyalo abagezi alengera feesi empya n'amanya abo babbi battaka mulimu omutunzi nga yandyagadde atunde naye ng'atunule mu n'amanya kati lubambyo toyinza mugamba nti ettaka lyakutunda era tayagalira ddala alimamu emisooli gye luuba ono nga yeeyongereyo ye mutambuze efirimu egenda maaso kaakati Sejjusa aba ali wano alina bye yawulira sokulindeko
mpulidde bubi. Sejjusa alinga alina kyawulidde. Ogenda okwetegereza omuwala gw'abaddeyo akava okwogera naye. Wuno ye agudde eri alambadde. Sooka olindeko. Oba ffe. Sooka olindeko. Ogenda okwetegereza maama. Gwe. Omuwala. Kati ate omuwala aba ali awo. Ogenda okwetegereza. Kiki kino kituliko oyo awedde twagala ebyo. Kumbe mutaka gwe yali naye mu kaduukulu wuno baamuta. Watolose butolose abaakuta be banda. Era ne baŋŋamba nkutambulireko ensobi emu. Kati gwiki nkugambye abanta be baakuta. Kumbe ono baamuleetanga alina okugoberera kati ate ono wakyagize. Kati ate lwakyagize. Ebintu mutandise bizanyira mu buzanyizi. Male n'okulaga. Olaba. Omwana baamuwadde ebipapula okulaga ensonga nga bwe zirina okutambula ate n'obimuddiza. Kati ne ŋŋamba bamutuge ate gw'ogamba omutuzi w'endi. Bonkanya baŋŋambye naawe ndabe kyenkola. Twala eri oyogera nnyo ebyekikukujju kati nga nange ng'ogira byekyebyo. Kintu toyinako. Muzeeyi ayagala eddookoli erina okusinga ekirala kyonna. Kati ate ono wa malookooli. Bagambye oyo maliriza omulimu oli wano olabika okerewa. Oba okerewa ng'oyogera. Kati ate onayogera asembera. Muzeeyi ate yakitegedde ono omwami mutuzi. Yalinga neemukomera nga bagaba n'akawunga. Ekyebweru yafuuse kirala. Genda omaliriza omulimu ndabe ekiddako. Kati lwaki omutuze? Nkulagemu naawe. Nkulagemu. Ate ngambye kundaga tuli. Nzije. Kati oli. Muzeeyi. Atandise okutya. Atandise okutya ayogera asembera gyali. Akyusa omulaba bw'atunula. Atunula ng'ente erwadde kalusu kati gwe dda. Akati olabeko nga ŋŋaanyi. Era ngenze ndabe nga mmaliriza. Egenda maaso. Ekyalo kyaguddeko omuteeru. Ako ewa Maria Chantel. Aha. Mwana gwe bukyanga weewussa ate neewussa ntya. Nagamba kati kali akakaaga ke kakwogeza bwe kati akakaaga kampe. Nzira kuwe sente zange bulungi. Soba akakaaga kaali kalina ebyokkola. Oba kaakugenda. Biseeko yadde. Wangamba okumpenzange tozimpa. Ddala mazima. Bannange lwaki obanja bubi nnyo abakazi? Abakazi tebaba banja batyo. Ulira amapeesa. Ogenda kuleetera budde ki? Lwenkuba. Nze. Lwembanga nkubanja lwofuna obuzibu. Bannange toyogera nnyo nswaliza ne mukubu. Omanyi omwana omuwala okuba ng'anyirira bw'atyo naye ng'aliko amabanja. Akakaago kabanja omukazi bw'atyo. Bannange abakazi balina ebizibu. Nze nagamba nja kusasula negwe njogerera nga gy'oli ataakusasula oba osobola kale yita mpita wa nga ne bwe nkugamba onsange kujjambula tojja kulinda wali ng'ova ku nayikondo olw'eggulu otampa kakaaga kange ggwe ojja kundaba. Nze daswa esagala bintu byakuwolawola bantu. Ono atunula nga ataasasule. Egenda maaso ojja kundaba. Kankulinde mu mapeera ndaba weeyita ng'ova ku nayikondo. Egenda maaso. Kakati lubambyo luba kola waluuna ennaku zino era mbu omwezi we guggwako bamusasula. Kadi lino lyamubaze bebeera olujja lwa Ssegawa bano yamubaze bakusasudde luba ebintu twakoleredde ddala ebintu bino kwegamba. Kumbe muzeeyi otulo yatugjeewo muzeeyi okumuta okuva mu komera waliwo ddiru gye yalina okulabika kandi asambira abasajja kati talina kugenda mu maaso nakulabika kandi abeera muzannyo. Kati kumbe muno omuvubuka ono yateebwa kira. Sooka weetereza
afumba ebyenda afumbekera nga kyabala byenda birina okujja munange ngangira yabye kadi Lubambyo omwana yanise munyumiza mboozi jukira omwana ono abanjibwa kadi mukubangibwa kwe ate Lubambyo yali yamugamba nti omwezi we gugwerako asasulwa kati azze wa Lubambyo afazali amulimbe laavu alabe nga Lubambyo ava gyali kumbe Lubambyo alina mboozi yokka omusajja nga afumba byenda omusajja yafumba ebyenda bagatta ekifi kyegundi wali olina obugere babulira ddala era nze nagamba siriddamu nakaana nyama ya mbirizi wanje ayagala ekivuliya wa kivuliya nnyo ngenda okugulira ekivuliya gwe linda omala ye lusambu kivuliya Lubambyo manyi lugabire neserera nnyo bato tukudde bigere kati kyetaaga mbenga nsooka n'ekigere n'enjira kadinda male ne kino omwala nga atuula nga omanye ebyabawala yaba abala ennaku zino ebintu kwegamba okula tekukyalina fomula oba olina bbiri era bazitwala afazaali ayongerezaako ew'omulala naye nga nazo tazikulekedde era osanga omukazi nga wa myaka 4 naye ng'ali ku mwana myaka 28 amukulako zaalina kiri nti oli musajja si ye yeetuma gy'oli oba olina okuulwa egenda maaso osinika kigwegwe ntomanyira nja kuku ntomera ako okukyanga Sejjusa kyali mu kabuyonjo ogenda okulengera batandise okugattamu emboozi za Sejjusa mbubaasi ba Sejjusa katampate sente za kati mbadde nzize Sejjusa ge bali mu kugeya ali wali awulira najja ewaleti kwata effita eryo nfudde musajja gwe kati ani gwegira 15,000 zino si sente wangambye bakusasula omwezi guwedde kati nenkugamba zonna ngenda zikuwa musajja nsasudde emitwalo 2 neŋŋamba kangire omanye abakazi balina twala eryo kimanyi oba njagala olina kumpa 50% owulira obubbi omukale leeta mmale gakuyamba bannange nja kudda nga omaze oweza 50% yange mb'omusajja bw'oba oyagala omukazi buli z'okola olina kumuwa 50%. Olaba ne Katonda ayagalako 10%. Kati ng'ayingira kati bw'agenda kumwawula naye amwawula njawulo erina kuba yeezo zokka agenze kuminyoola njagala naye omudde kati basoose geya Sejjusa wabula bannange ensi erina obuzibu 15,000 omuntu agenze kwawulwa egenda maaso kali kumbe bano balina kye babala oyo akulemesezza ennemisizi yake ogenda okwetegereza kumbe mulamu we ono ng'amugamba oyo nange bano bali mu kettakyalo kyonna oyo mulamu we oyo be balina okuba nga baleeta ebintu byonna abo Zubeda zube omwembi w'ebyennyanja waba ayita wera ku bakengere n'omuwulira galagulangege laba omutemu ekyalo kino waliwo ekintu kye baagala okumaliriza ku kyalo naye tebanaakulayika ne bagenda maaso n'okufuna engeri gye balina okutandika ekintu kyabwe kiki ke balina okumaliriza ku kyalo kuno naye ng'ate omutemu agambye kweyo kwe balina okutandikira Zubeda egenda maaso firimu genda ogulengege kumbe oyagala kubba ntula zange gwe nyaba ovuma ate luli nazisanga nga bazibbya bakuŋŋamba dda nti ovuma abantu kuno naye nze tojja kunvuma toze kunkemola baranisa okwerangira tojja kunvuma oli abuuza abadde ajja abuuza oba engege yayise wano kyokka nga ne mukene tamugulanga alayika adde alabiriza ntula za munne azibbe kale n'okiwulira nga kibwegetana ng'ekipaati seppamba laba nono kulere ng'osayirayo embali obutugidanye abakazi baatondebwa kuyomba egenda maaso bayombera ntula kumbe omutemu sokolini ate kano storage efirimu egenda maaso sokolindeko ako kaana ka muganda wange
gemaka aga muganda we era ng'alina pulaani. Jjukira twawulidde ayogera ku by'ettaka. Kati bagenda okulengera abantu wano tebaggwaawo, tusooke tugende tunadda. Kuba waliwo abagenze ku njawulo, omwana wuno akomawo ku luzzi ate n'ebizibu biringa ebibala ayombera gundi entula. Katuddako ewa mutambuze. Balitya. Owayo mujebale. Laba omutambuze. Ye Faadi Waligo. Kadi kumbe Faadi ono yagenze okujja omutambuze ono alina omuntu gwanoonya. Tata wange. Kadi kumbe omuntu gwanoonya taata wa muwala ono muto. Mbadde nyina gwe mbuuliza ddala oba muganda oba ani. Tunuulira. Sejjusa. N'ayogera erinnya lya Sejjusa. Abadde bweru kale yakadda. Ngera omuntu ayagala okukuuma ekitiibwa kya famire nti mu famire mulimu yakaveeruzira. Omanyi famire ebanga erimu bantu bebaasiba. Kwegamba omuntu atandika okukiraba obulala oli atandika okunyumya emboozi nga ogamba bano lubyayi ono yakaveeruzira so nga ne muganda we yaliko koodi Kampala. Wamma y'ono mwannyina w'ono gwe baatadde J. Kawempe nga byonna eriya za poliisi. Omanyirawo nti bizibu. Waliwo omukyala omuyita Nanziri. Yotatera kuvaayo. Kati omwana ono kye yakola kwe kulagirira mutaka ono ludda wa Sejjusa gy'ayinza okuba. Ono lwaki anoonya Sejjusa? Egenda mu maaso. Kati kale neyanziza omala nga mbolera n'erinnya mutambuze. Katuddako ewa muzeeyi ali wano. Yakava mu kkomera naye atuula nga minisita yakasayininga sente z'enguudo. Uno bintu naye bannanga abantu nga boogera abantu ne bajja boogamba nva mu kkomera bakansomero neera baali bagamba mbu simanyi mwakumpanya aleka naawe nze ntunula okumpanya gwe bolaba mulimu abantu nababeruzire ne batalya kawunga era agenda okulaye ewange wano alinga mugagga egenda maaso otambuze nga bwogenda mu bibuga bwodda bonzanyirako bwotambula bwogenda. Kati kumba abadde agala akomewo bumanyi yali tannava ku kyalo kuno nga Nanziri ono bateesa Nanziri. Kati Nanziri naawe oyagala kunvaamu era onoonya woyogerera nti simanyi ndi mwenzi ngende ng'ate ensonga eri noonye nga gw'oli wano. Nanziri leka ate kunteeka mu mutima ogwo kubanga nze gwe muggwe mwentujjira era mbadde njagala tubeere wano Nanziri mbe ngamba wano. Kuba kati ate ebyogenda eri nga mpano nayo kyenga Nanziri wooli. Ebintu bino sente tulina njagala otumye olekerawo n'okulya katunkuma bintu by'ebyennyanja mukeni njagala omuveeko olyenga ku mpuuta nga nze ndeeta. Atandise omumatiza ali ku Nanziri. Omwami ono kye kyamusibya efirimu yiino bagiyita Sejjusa Luzira. Katuddako ewoono Maria Chantal aina gyava gwe sitole ki muganda we owayo waliwo ekiriwo kiki nkwatirako wange okimanyi bulungi njale nomaso kumpawo sente tanafuna sente ayagala zakulya kumbe yagenze wa Lubambyo Lubambyo yamutabukidde kati 15 ziri zaleese enjala ya mutwalo kati awulira enjala emuli bubi nze ebyo byamadiru gaabwe kati kumbe munywanyi we abadde aleese eddiiro ono muganda we n'icyapa kyaka kya kati ng'amuga kati ate nze byekyapa nakyo waliwo eddiiro eriwo waliwo ekyapa kye banoonya naye nga kyazuuse we kiri waliwo abaagala okisuma kati ffe tulina okiswama wulira ddiiro omuniga aleeta ddiiro naye n'otya waliwo abaswami tukisume naffe tugolole nakyo ekyapa kasi kakifuna bwati mutta yamanyi abasasula ye oli tasasula ttaka asasula kyapa ekyettaka ekyapa kino kiri luddawa omusajja mukulu tukiraba tumuggyeko kyapa tumubale tugende apa kyokka tukirwale tukiwe bulaza aleese eddiiru embeera ebeera ku kyalo bweti n'ogamba omuntu akoze atya abantu abasinga gweoba oyiya kubeerawo omulayi yagenda maaso ndeka kumbe oli kati omuzimu oguliko gwa nusu 10 ayagala kunywa munanansi na donati kati ate onaawoza kyapa
jukira gyava ava ku lubimbi akooye ewa lubambyo egenda maaso kati tudde wamutambuze bamulagiridde wannanziri abeera Sejjusa ono anoonya Sejjusa noko wakooye omusana guyinza okwokya ne gukamula entumbwe kati batuliyonga Sejjusa kale se gyebalekoze kakati azze anoonya Sejjusa ate bw'atuuka Sejjusa amugamba simanya ayagala amuguzeyo kasooli jukira Sejjusa wano waali ali wannanziri era yafu kikyate ekijebale munneyi maama muli mutya tutyo eno bwolaba nzunga musana kulira oyinza okubawo ne ku kasooli gwenza okunguza naye ono nga tafaanana batunzi baguzi ba kasooli kati waliwo kiira atambulira aba mu nsuku eyo mu bitooke by'essanja tavaayo omulaba mumalawo toviiridde eno anvidde nvudde eno bwetera naye ku ngeri omusajja ono gye yazze anoonyaamu Sejjusa ayinza okuba nga anoonya kasooli kale neyanza efirimu egenda maaso oba ekyamuleese kumanya Sejjusa waali Sejjusa ono aliko ddiru nnene kati we yamala otegeera Sejjusa waali yeefudde ezoggula kasooli kyava avaawo kumbe bino byonna bigenda maaso biriwo waliwo alaba ngula kasooli nenguulabika gwe oli muguzi wa kasooli gwe abakasooli baba n'obuddeeya ku gaali naye ono ali ku bigere owa kasooli asibye n'ettaayo wa kasooli efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso katuddako bwamba bazizubeeda nomwamukiriza mbadde ndowooza Kampala yabawa ssente sisuubira naye ebyamatafaani ndowooza ojja bibuuza nnyo mwami kubanga munnawe omuntu okukubira amatafaali mu ttaka lye oba mu kibanja kyo lwaki takuwaayo ku ssente ng'alabika yamuwa tayinza kukubuulira ono yateranga najja n'alaba yeeyogezayogeza ne muka muganda we weyeetegereza naye nga baali balina kye babala wano naye bali kubeera mugumiikiriza agenda maaso atandise obadde okimanyi mulimu abaami ab'olugambo naye mulamu wange ng'ogumiikiriza nandi era munange najja bafumbira ali ku misooli akongola munange nagamba anoonigira kiri nsimbula amagombe gali twawukanya ne muganda wo ngamba ng'ogumiikiriza nnyo omusajja ono nga tagumiikirizikika wulira bulaza byatandise ono ali ku kimu kiri nti era nina okugumiikiriza naye sajja ono muzibu nnyo ne ŋŋamba omukazi ono engeri mugumiikiriza gwe musajja bamugumiikiriza muganda we gwatandise olima empindi ku mugongo wulira muntu muzibu nnyo muzibu wulira omusajja ono omanyi bagamba talyalumirirwa nga talina kigendererwa abooluganda gw'omulaba munnange ebintu bya bbaawo nze munaye muganda wange manya muganda wo nze mugumiikiriza ndi mukyala munnange teŋŋamba nze mbadde nteesa kubanga omukisa eri engeri gyali omuzibu ate nga yenza omuwangu kintu kino ndabawo impakiti awo neŋŋamba era gwe obugumiikiriza abo singa wasanga nze n'otasanga oli singa kyamugonda ŋŋamba nti singa ŋŋamba agwajja wulira nemba singa nze yali akikiri kiyita mulamu ayi fine oli mulwadde olabye enjoki andi mulamu ne munnaaya watomera kubanga wulira ekigambo omusajja omukulu kyavaamu abantu batomera naye naawe gwe tewatomera naye wabbonga naye mulamu kankubuuze bwe wavudde mu kkomera ne bakugamba ojja oyogereko ebigambo ebifaanaganyako mulamu ebyakkomera bive wulira ensonga ndala nnyo wulira mulamu byatandise ndulidde oba omuntu toyagala ku omuntu akuwaana nina okuwaana kubanga efirimu yino singa omwana afubutuka eri nakulira ngaoyogeranga ebigambo ebifaanaganako bwe kigambo kyekibi kyenjogera otegeera bulungi oli mu mbeera ze ate omuntu okuwaanako
Assalamualaikum nacho. Oni alabanga mutuufu. Otandika otya okwogera ebigambo ku muganda we bifaanaganako bwe bityo. Amugambye nga bwe yatomera. Fuki kyombuuliramu awo. Watomera. Akyongedde. Bifaanaganako bwe bityo. Mulamu baneegwe musajja gw'oli muzibu. Otandise ogenda maaso singa bawo omuntu atuwulira mbadde manyi nti gwe oli wano olina amagezi agamba nti ndi muka muganda wo noneesonyiwa. Gulaba ennyini gwagala nnyini okubaako kye gugamba. Twaleere kadi neweminyola oyinza omumanya. Tirabe twala eri obwenzi obukijjudde nnyini gwajja obulwadde bw'omukomera guno onnyo okunsiruwaza. Eta ggwe rivaawo. Ate munamu nvaako onyagamba ne muganda wo. Twalere ate okuminyola mba nkoze gye muga baba wazira nsonga. Ida. Engeri gye kikutte ejjambi yakanveewo. Akomyewo. Yali agoba enkofu ne bagwa butoola. Ayi mbadde nzize kulako muganda wange. Kumba arabiriza nabo bamulamu wadde abadde yakamugamba ebigambo ebibi ku mukazi we. Tabanika Kanuka Yusufu. Nakawona. Yakuwayo ku ssente. Ate sente kizitya. Ye yaweya nawe. Aleka nawe Yusufu. Ubutafali kyobo, okumi ubutafali nga 12 nga mpa sente. Ku ttaka lyaffe. Yegenda maaso. Alanyo sente. Kadi sabo omwami ono yeefula mbu abadde azze kulekani alaba muganda we. Kuba bakizudde ni waliwo akuba buloka ku ttaka lyabwe. Kitegeeza kimbubasasula. Kuddeyo okukola emirimu gyange. Emirimu gyonna gyesibye. Njagala ssente. Ensonga yonna gitegedde Sejjusa. Ekituufu Sejjusa okuva lwe yava mu kkomera talina ade 10 kati. Nfune ssente. Ebyobugagga ebyali ebya kitabu abazaala. Muzeeya. Ova ku musajja ng'ono okubanga asikidde ettaka mu myaka gye egy'obuvubuka. N'akaddiwa nga tamogoddeeko wadde. Kale nno ne waba alina kizibu ki afazaali asula enjala bannange ettaka kintu kya bbeeyi. Anyenko okufunira ku ssente. Ssente ogenda otandika ka bizinesi. Laba. Nesaali agadde tandika kukola ki? Kutematema takatu. Ono agamba ekibawo kyonna afazaali ajja yiiya akasente we kava. Muganda waamufunireyo akasente. Lwaki oyagala okukirowooza? Atandika ebya bizinesi naye nga tamaze gamuwa gundi eyo. Nekyange kittenze ngende nkola ebya. Yagala atugala omulundi gumu. Kutunda ettaka tekyandibadde kirungi. Brother ye alemerako. Ku muntu wange ku mukyala bimukwatako. Yegenda maaso. Njagala ettaka lireeso ebuzibu. Ko ne mukyala wange ne munyumya abantu. Mwagaza ki? Ntegeeza emboozi. Nzitulaba ngendo. Tombuli abakazi. Abakazi bakola ki? Usanga bakugetage. Buli kimu kyonna ogenda kwebuza. Ono ye muntu wange. Sikola kitu n'ekimu. Kubanga ze tewali muntu atategeera nga mukazi. Laba. Baza kozesaamu abakazi. Naye muganda ngono ategeera bulungi oba ekkomera lyamuunuuna. Efirimu egenda maaso. Kulikayo mwana. Kati ogenda okwetegereza. Ngenda ku Mune mbadde ngendako mu buku amagwa gali amatutu. Mbadde nogenda n'obugatta amatutu tegampisa bubi amatutu. Kali ng'asooka mbuza muganda wabadde agamba ki? Wendi oli asobedde. Omugamba kirala akwata kiri mugamba butatunda ttaka mbu otutunda ettaka. Naye muganda wo lwaki temutegeeragana? Muganda wo yo yatondebwa atya? Musajja omukulu n'abanga buli kaseera kikyanoonya. Nkimuweneera. Abadde ayagala musimanyi nkwate ekyapa tudyawuzeemu. Yasooka n'atunda yeekaze ziri ezasooka kati nze lyange ne situunda ettaka. Ate ffenna nga baatugabira. Kati agamba mbu ku lw'okuba lino ettaka lyali lya taata ye yampa ku lw'okuba ye yatunda kati abanga ataatunda mbu aye tugabane n'eryange. Musajja atwasobeddwa. Naye nkubulire mwami. Mwegendereze. Ulira omukyala ng'amuwa amagezi. Kadi ye ng'omukazi agala ennyo mbaawe. Ate bw'obanga toyagaddwa mu kika ekintu ekyo nayo kiyinza okuleeta obuzibu. Kati yagala mugamba bigambo biribba omusajja byava omugamba. Ye yabikkako n'amugamba wegendereze muganda wo. Entegera ye si nnungi. Kati aba ava gy'ava ng'asanga ziguli. Ne bakuyita ani gwe muvubuka. Yenze ziguli afande. Okolerawa. Ewaluuna ssebo. Ebintu wabiwa. Omuwala nga wamuwasa essebo. Wamuwasa sente mmeka waje wali okimanyi nti omuwala oyo museera wante.
ente 3 tondo etankowadde ekisambi oli eyo ssebo kati mpawa n'ebyange mumpeke abufunda bwange munange ebintu tukyagira naye nja kuba mpitayo oyitayo kuki nja kuba oluyo oluyite butida ati mujja ddi musajja twagenda maaso n'okwewozaako bino ebintu by'okuddaawo nga sigwe tata munaye muzeeyi nja kutuuka nsaba kusaasirwa mukama wange muvubuka ggwe ebyokubeera eyo nodda mu bufumbo n'omutwala butuuzi n'omuteeke saba watwala oli wano mwambala gundi simanyi mwambala bucupa owulidde eno oli maswaga twala bunene nnyo omwana wange omutwe sebo munyumirwa omusomesa ekyo ekintu omanyi omwana ngeri gye nayitamu mukuza mutuusaawo kumbe egimu ku myaka gy'omwana muzeeyi yali mukomera gw'otwala eri ssebo era nga mu mbeera eyo kitujja kujja ddi taagala byakujjukira alina ekizibu ky'essente oyo lwaki bwe muba temunnabakwete saagala kummalako mirembe oba temuyina ssente lwaki ozungira ku baana b'abantu enzize kati nkubuulirako ekintu kimu we bukeerera enkya ng'oleese byonna ebyawasa omuwala oyo oba si ekyo ŋŋenda munona ate bwe munona tomunonanga oba si ekyo ndikusaba ne tata onkeereyesa wano gwe wamuzaala omanyi amaanyi ge nakulyawo mumanyi gwe bazaala omwana busiru busiru egenda maaso nagambye eva mu Bumara Films era nga abayagala okuzanya firimu mukubirako director Busuulwa simu namba 0758 50 56 55 anti kati kumbe omwami ono yazze ng'awuza simanyimbu ayagala kusuubula kasooli kati ate ayagala nnyo okumanya ebikwatagana ku Sejjusa kati Sejjusa buli walagana yabeerawo omwami ono alayika alina ekituufu ekyamuleeta ekitanaba kutegeerekeka kamala okulaba abawulidde bawanyisiganya ebigambo tamanyi kivudde ku ki kati giwunye efirimu wano wetandikidde kati ogenda okulengera ono bamufunye dda zubezube bamunywezezza mbabazi Zubeda bananga onzibidde bwerere kalizale oli wano omutemu lwaki mulemere mali etali yammwe kumbe gwe owabalowa